إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، أنه بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح هذه الأمة حتى تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من سفه نفسه. أصلي وأسلم على آخر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه حتى سنقوم أمام الله عز وجل للحساب. فيا عباد الرحمن، إن ربكم خلقكم ولم يترككم هملا، بل أرسل إليكم رسولا شاهدا عليكم فاتقوا ربكم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسنة. tumwebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo amajjuvu, ayina obuyinza ku buli nsonga yonna, oyawaniridde emitima gyaffe emyoyo gyaffe mu mukono gwe. Tumusaba Allah asebyengera kusaasira n'emirembe ku mbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mbagutira, mbajjukiza, mbakubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbakubiriza bulijjo okwewala ennyo okwegendereza ensonga zonna Allah subhanahu wa ta'ala zebagaana. Mbakubiriza okuteeka amaanyi okulafuubana okufuba ennyo mu buli nsonga yonna gye mumanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yagiragira. Olunno tunaaba tulina kye tufunye mu kutya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyinza kulema bajjukiza okwesiba ennyo kugoberera omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tufune kulaavu, tufune kukwagalwa kw'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anti yagamba nti qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Bwe mbanga mwagala Allah subhanahu wa ta'ala mungoberere ne Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubaagala. Muteeke nnyo amaanyi ku bikolwa by'omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mulafuubane nnyo okuteeka mu nkola ebigambo by'omubaka waffe sallallahu alaihi wasallam. Obuuliranga nti omubaka yayogera, toddangamu okufunawo alternative yonna, ojja kuba oyina wootuuse mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. So mukkiriza biidhinillah mu budde butono ddala tutunuulire ku bantu babiri, al-alimu wal-abid. Mu busiraamu mulimu abantu babiri, mulimu abantu abasinza Allah subhanahu wa ta'ala
nembamu abantu abatulagirira butya batulina okusinza Allah so nga abo b'omuteeko ogwokubiri nabo tusinza nabo. Kati abasinga obungi mu Siraamu tugwa mu muteeko ogusooka ffe tuli basinza ba Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusinza ku ngeri abatulambululira, abatulambika, abatulungamya gye baba batulungamizaamu be babiri abo, al-abidu omuntu omusinza Allah subhanahu wa ta'ala, wal-alimu n'omuntu omumanyi mu ddiini. Mu bulamu bw'omuntu, mu bulamu bw'owangaaliramu bulijjo oyina kulwana nnyo olafuubane ove mu muteeko ogusooka ogende mu muteeko oguddako, ove mu basinza Allah oyingire mu bakubiriza abantu okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, ove mu balambululirwa ensinza ya Allah oyingire mu balambikira abantu basinzizza batya Allah jalla jalaaluhu. Teweewaana, teweeyibaala nti wooli wamala. Kijja kuba kya bukakkamu nnyo okuwangaala mu Busiraamu buno emyaka 4, emyaka 5, emyaka 3 ng'oli ku ddaala lisooka. Kumanyi nze siriseeka ey'enjogera, kale gyogere mu kwewaana nga bw'otali naye nga oli ku kkuba eri kutuusa okubeera. Manyi mwe abamanyi mutugamba twagala naawe otuuke ku ddaala erigamba. Era bw'atyo omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yatukuutira okuba tokimanyanga bulijjo nti talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, okunoonya okumanya okuva ku ddaala ly'oliko otuuke ku ddaala eddala fariidatun kyabwateeka. Kati mu umma temuteekeddwa kuba mu bantu beeyibaala kwekakasaako ku butaba bamanyi. Manyi nze siri mumanyi, mwe mutugamba. Gwe lwaki bagambanga bugambi? Eva bagambanga bugambi. Nga mu duniya tulwana, mu bya duniya tulwana, era ekikeeza omuntu matulutulu ate kyasula ayingira ekibuga kulwana kuva ku ddaala limu kutuuka ku ddala mu byenfuna. Kakati ekyo kyennyini kyokola kyoteekeddwa okukola olwana okuva ku ddaala erimu mu kumanya Allah subhanahu wa ta'ala otuuke ku ddaala eriddako. Obusiraamu abooluganda hatta ala talabi al-ilmi an-nafi' bikulli furu'ihi, Busiraamu butukubiriza okunoonya ennyo okumanya Allah subhanahu wa ta'ala, okunoonya nnyo okukenkuka mu ddiini eno, lima fihi min i'maari al-ardi wa iqamati ad-diini al-haqqi ala al-huda wan-nuuri wal-bayyinaat. Olw'ensonga nti bwe twewaayo ne tusoma Obusiraamu ne tubutegeera tusobola, tuba tufunye obusobozi obutambuza edduniya eno n'okuyimirizaawo eddiini nga tugitambuziza ku buluŋŋamu n'obunnyonnyofu. Tewali kirumanga kutambulira mu nzikiza nga tomanyi, bakutwala butwazi ogoberera bugoberezi, kyolaba bakola kyokola. Mu Busiraamu ozezaamu emyaka 3, oyina 45, 15 katugijjeko, owozezza 45 okyali ku kyendaba bakola. Bwe tuba bakuuma ddiini yaffe kutambula ng'egenda mu maaso, bw'oba wakuuma ddiini yo nga gweyiyo, labudda min talabi al-ilmi, oteekeddwa kulafuubana oyongere ku ekyo ky'omanyi mu ddiini. Ja'ala al-islaamu li talibi al-ilmi wa lil-ulamaa'i manzilatan rafi'atan bayna an-naas. Kyova olaba mu Busiraamu omuntu anoonya okumanya, eyeewaddeyo okusoma, tumutwala nga muntu wa bbeeyi, muntu wa kitiibwa. Kasita oyingire ku kkubo ly'okunoonya okumanya oba wa bbeeyi. Ekyennaku kye tulina e Uganda nti abantu irimu tebanoonya yakumanya. Omuntu anoonya irimu amanye, omuntu anoonya irimu kumanya seeka yayogedde ki.
seeka yayogedde ki? Kandabe seeka yayogedde ki? Tomuyigako, olaba byayogedde, owulira byayogedde, onyumirwa bunyumirwa. Manyi oyo seeka oyo anyumira nnyo oyo. Manyi oyo ye seeka wange oyo anyumira. Era nze wembeera nze era emisomo gye gyonna ngiyina mu ssimu yange. Oyiga ki? Seekawo oyiga ki? Akutuusizaawa okumala wamukwana n'afuuka seekawo, biki byakuggyeko n'akuzza ku biki? Kyekikulu. Oyo seeka wange oyo seeka wange oyo. Masha Allah, weesimye ne seekawo akutuusizaawa. Oba kumala wamulaba myaka 10 oli ku peegi esooka mu yasarna alifu ba, omanyize ennyukuta z'embuzaabuza zino oba obutonyeza obusatu obujja balina bwe boogera awo simanya olukumi ta naye tovaawo wabula buli seekawo. Obeera ne mukompeyalinga wetaba ne mu nkiiko ezikuza baseeka kayo seeka waali ate bano toleeta kale bano toleeta ona akunja ku ddaala akyo okutuusaawa. Irimu si yakunyumirwa abooluganda, irimu yakunoonya, irimu yakwegasa nayo, irimu yakukyusa. Olina kukyuka. Kale seeko yansomeseza bulungi lwakuba byasomesa, kale nze sikkaanya naye nange nze wakuba kale sikkaanya naye. Tokaanya naye omukolako ki? Tokaanya naye seekawo, tokaanya naye seeka wange, naye kale lwakuba nze mu bimu tetukkaanya naye kudaala ki? Bannayuganda tuli ku level nga ffenna tumanyi. Oyina essuula zo 3 naye gw'otikkira baseeka, gw'obambula, gw'obajjayo, gw'obapika, gw'omanyi buli seeka gye yasomera. Kale seeka oyo abakubanga yasoma yalibadde seeka mulungi. Abakubanga yasoma seeka, abakubanga yasoma obwaseeka babulonda ga nti yali atambula n'alonda obwaseeka, naye abakubanga yasoma. Seeka teyasoma, ani alamula teyasoma? Ali mu yasaruna babibu tatitu nga seeka teyasoma. Oli ku babibu ogamba seeka teyasoma. Talabul ilmi fariidatun alayk. Bannange ekitukakatako kunoonya kumanya. Bw'oba ofuna okumanya kuteeka mu nkola, bw'oba toyina kyoteeka mu nkola, seeka n'asomesa n'olaba omusomo gwa ddakiika 4 ku ssimu yo gukusanga nawo otudde, totaddeemu ne data mufuna wa bwereere, n'ovaawo nga toyina kyokyuseeko nga tofunye, oba omaze budde. Kale oba onyumiddwa ng'anyumirwa seno, naye oba toyina kyofunye. Tugezeeku bi'awnillah okulaba nti tweteeka mu ngatto z'abanoonya ilmu mu kwongera ku ekyo kye tuba tumanyi. Waliwo kyafaayo katuyitemu mu bwangu nnyo insha Allahu taala. Waliwo omusajja yali sahaba bamuyita Kuthayr bun Qais. Kuthayr bun Qais ayogerwako nnyo mu kulafuubana okunoonya okwongera ku kye yali amanyi mu ddiini. Bw'onaasoma mu kitabu kya Tirmidhi, Kuthayr agamba nti kuntu jalisan inda Abi Darda. Kuthayr agamba nti nali ntudde mu kifo ewali Abu Darda fi masjidi Dimashq. Twali mu masjidi Dimashq. Fa ataahu rajulun, tuba tusoma ne wayingiramu omusajja. Faqala ya Abu Darda, nabwira nti munnange Abu Darda, ataituka min almadina, nvudde Madina eri madinatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nvudde mu kibuga kya nabbi okujja eno Dimashqa. Naye kinese li hadithin balaghani annaka tuhaddithu bihi, nzize kubuuza ku hadithi nafunye amawulire nti ogyogerako ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam nti wajijja kumubaka. Faqala Abu Darda nakema omusajja namugamba nti fama jaa bika tijara, ekikuleese no mu Dimashqa, fama jaa bika tijara, tozze kusuubula.
ozze kituufu kumbuuza hadithi tozze kusuubula. Qala arrajulu la, sajja naga nti nedda ssebo sizze kusuubula. Faqala Abu Darda n'amuddamu ekibuuzo ekyokubiri, wala jaa bika ghayru, kale tozze kusuubula naye toyina kikuleese oyogera mazima. Qala arrajulu la, sajja n'agamba Abu Darda nti nedda ssebo sirina kindeese. Wa hadha al-istifham mu Tirmidhi, wa hadha al-istifham, okubuuza okwo Abu Darda kwe yabuuza omusajja n'okumukunya liidahin an sababi majiihi, yali amubuuza bingi kukakasa nsonga yali emuleese. Kituufu yazze kusoma. Bw'oneetegereza mu mulembe guno abasinga obungi muffe tusaana okubuuza ebibuuzo nga bino. Ffe abamanyi tetubanoonya, abamanyi be batunoonya. Era oba nekyotamanyi n'olinda seeka anajja akisomese, oba kumusanga ku street n'omuza ti aha seeka nayagala dde okulaba. Wayagala dde omulaba bulijjo olinda ki? Seeka bulijjo nkuwulira buwulizi, nayagala dde okubuuza naye nga tolina budde bumunoonya. Baseeka tubawulira n'omanya nti alina kyoyagala naye ng'obudde obumunoonya tobuyina. Kati Abu Darda yakunya omusajja yamubuuza nti ama jaa bika tijara, tozze ku bya busuubuzi? Nti anzize kusoma. Kyeyazuula yakakasa nti omusajja ekyamuleeta annahu lam yaati, teyajja litalabi tijaratin aw ardin min a'radi dunya, teyajja kunoonya bya bugagga oba kusuubula. Wa annahu ma jaa bihi ghayru talabi dhalika alhadith, yakizuula Abu Darda ti omusajja ekimuleese ayagala kutegeera hadithi eno. Faqala Abu Darda radiyallahu anhu, yagamba nti indama arafa niyata arrajuli, bwe yategeera obulungi enniya y'omusajja, wa annahu safara biinnama kana litalabi alilmi, bwe yakakasa nti omusajja talina kyamuleeta okujjako okusoma, yagamba nti fa inni sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wasallam, munange ozenga oze kunoonya hadithi eno, nawulira omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe ebeere ku ye ng'ayogera ebigambo bino. Yagamba sallallahu alayhi wasallam nti man salaka tariqan, singa wulira hadithi ereeta omusajja okuva e Damashqa ajje okuva e Madina ajje Dimashqa ng'anoonya eno, kubanga yawulira nti Abu Darda ali Dimashqa ali Madina ali Dimashqa ayogera hadithi, naga nti ayogera hadithi ki ne bagimunnyonnyola, nagamba nti labudda an usafira ilayhi, njagendayo ngimubuuze. Kati atuuse Abu Darda amugamba nti kituufu ekikuleese kikino, sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, nawulira omubaka ng'ayogera ebigambo bino. Yagamba ki? Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min turuki aljanna. Yagamba hadithi ekuleese, nawulira omubaka ng'agamba sallallahu alayhi wasallam nti man salaka tariqan, singa omuntu akwata ekkubo, yatlubu fihi ilma, n'agenda asoma ng'ekimutambuza kusoma, salaka Allahu bihi tariqan min turuki aljanna, Allah muggulirawo, Allah mutambuza, Allah mwolekeza mulimu ku kkubo ku makubo agamutuusa mu jjana. Wa inna almalaika, takoma kwekyo ne bamalayika, latadau ajnihataha ridan li talibi alilmi, bamubikka. Manyi lwa bashara hadithi eno balaga nti omuntu bw'aba anoonya okumanya, malayika zimuggulirawo ebiwawaatiro ne zimuwambaatira. Bale bagamba nti ne bw'aba tezizze waali zeetoowaza ku lw'omuntu madi oba sula awangaalira e Kampala. Idha salaka Sulaiman tariqan, singa Sulaimaani akwata ekkubo n'agamba nti ngenze kusoma. Kyekimu mulafuzi y'omubaka sallallahu alayhi wasallam gye yagamba nti wama jitamaa qaumun fi baitin min buyuti llah, tewali bantu bakuŋŋaana mu muzikiti, yatuluna kitaba llahi wa tadarasunahu bainahum,
ne basoma hadith ne basoma ekitabo kya Allah ne basoma ilmu illa Allah abawabino ghashiyatuhum arrahma wa haffatuhum almalaika Allah basindika malaika malaika neziba buntikira neziba bwembejja nezibateekako ebiwawaatiro byazo kyekino kiri mu hadith eno kyekimu mbaka sallallahu alaihi wasallam kyeyogera ne lafudhu eri ekwatagana n'eno wa inna al-alima kati Allah subhanahu wa ta'ala abo nabagambye nti tulimu ebiti bibiri waliwo omuntu omusinza wa Allah ne bagamba nti ffenneyo gye tugwa ne wabaaba omumanyi omusiraamu ne mugamba nti oteekeddwa kuba omu ku babiri imma okubeera mu kkubo ng'onoonya kumanya oba okuba ng'oli mumanyi kati labayo baka sallallahu alaihi wasallam bwe yatuuka ku wookubiri eyogera bino wa inna al-alima omuntu bw'anoonya okumanya n'afuuka mumanyi la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi l-ardi ebitonde byonna bisaba Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe la yastaghfir lahu man fi samawati wa man fi l-ard ono mumanyi bemulengezza bemuyisaamu amaaso bemukenenula bwojja nti mwe mubasomesa wa inna al-alima mbaka agamba sallallahu alaihi wasallam nti omumanyi la yastaghfiru lahu oyo ate yaaba abalala abakuddaala ddala nnyo baseeka bali ku ddaala lyabwe la yastaghfiru lahu bo balina n'ebitonde ebisaba Allah abasonyiwe gwe weesabira wekka omumanyi alina ebitonde bimusabira awo bemumanyiira bemuyisaamu amaaso bemuvoola bemutalabawo bemuteekamu levozi bemukenenula la yastaghfiru lahu man fi samawati wal ard ebitonde byonna ebiri ku kituufu bisaba Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe man fi samawati ebiri waggulu wa man fi l ardi n'ebitonde ebiwangalira ku nsi mbaka okumanya yali akakasa kyayogera yatuuka okugamba nti walhitaanu fi jawfi lmaa paka n'ekyennyanja ekiri wansi ku ntobo y'ennyanja kisaba Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwe seeka fe abali eno abatematema omuntu asoma ng'olina essuula zo ssatu qul huwa llahu kul auzu birabbi nnaasi kul auzu birabbi lfalaki ekikutuusa ku levo edisikasinga abamanyi ba umma kiki ekikutuusa mu levo egabira baseeka levo kiki nga tetumanyi wallahi tulabye mu ddiini mu busiraamu mwe muli abavubuka n'abasajja abakulu n'abakyala ab'ebitiibwa nga be bakenenula kye batamanyi mumanyi ne baseeka batalina irimu nti seeka talina irimu kiki ate seeka tetalina irimu seeka talina irimu mutama n'irimu yoseeka irimu ye yantama seeka irimu ye yakutama seeka tayi shekhe kitegeeza ilimu shekhe ashaykhu bw'okyogera kitegeeza omuntu ayina irimu ayina ogamba oyo seeka ate talina irimu la ilaha kati omumanyi abeera ku levo ndala taba ku levo zaffe bwebagambanga nti oyo seeka tegeera nti oyo seeka ne bw'oba omusinga emyaka ne bw'oba omusinga obuwanvu ne bw'oba omusinga obunene ne bw'oba omusinga sente oyo seeka ate wallahi bw'omutuuka mubwetaavu mubeetaaga naye wambeera eno ku myeso tudde ku lubalaza lw'edduuka olaba wamalayo n'osala nako n'otumya sooda n'otandika odisikasinga seeka naye wallahi okumanya abamanyi babbeeyi
okumanya abamanyi babbeeyi wotuukira mu mbeera nga tewali yeetaaga kusemberera weetaaga seeka ate ayina irimu weetaaga seeka ayina irimu eyakutama weetaaga seeka ataasoma weetaaga seeka watamu katigenda mu mbeera eza bulijjo mutegeka emikolo ewammwe mumanyira okufuna baseeka ekampala oga nti oyo sheekha ayina okubeera ku akiika y'omwana wange akiika wa ebyensi gyekomeka kuto akiika kitegeeza kusala mbuzi bbiri n'olya ennyama naye ogamba oyo seeka ayina okubeera ku akiika yange basheekhe ne mubatambuza basheekhe ne mutabala mu magezi era okwata omuzina anolangirira banembaniriza naye waliwo akasibyemu katono seeka tannatuuka ate nga n'embuzi wazisaze dda then bodda ku lubalaza lw'edduuka waliwo baseeka ba uganda oba baabaki ya rabbi laka alhamdu jahilu bidiinihi omuntu atamanyi ddiini n'akuŋŋanya baseeka bonna mu kutiya neyeebuuza kye baaba baseeka b'e uganda oba baabaki nga temuyina kisa nga basheekhe bayita mu bingi mwe byabalema manyize taata yankotogera teyansomesa ddiini olimba byakulema wallahi byakulema manyi baseeka balinga bakubanga abimanyi etakubyanga nawe okimanyi byali bikaluubiriza ne bakukuba n'obiddukamu n'ogenda mu St. Agnes then otandika manyi baseeka b'e Uganda gwe lwaki toli oba wali mugezi lwaki toli oba bakubanga ne bwogambanga baseeka baali bakuba bannyonnyolenga kye bakubira saba tunnyonnyole baseeka baalinga bakuba bakubiranga ki mubbi kitegeeza wali mubbi abaana bo bagamba nti baseeka baali bakuba n'ensonga eyakubyanga gyogere sebo gyogere taata tukwegayiridde baseeka baalinga bakuba bakubiranga ki byakulema kati va ku baseeka bo baakuma ne bakuba ne babiyiga bashekhe baaguma ne bakuba ne babiyiga gwe n'otaguma kukuba ne bikulema n'obiddukamu kati bashekhe mubate Uganda bw'osanga omuntu nga si seeka naye nga yalina okuyigiriza seeka bw'asomesa irimu gye yafuna wallahi mutujoze toli seeka gw'ayagala okulunga ne baseeka balina kusomesa batya eddiini la ilaha illallah kale sheekha abadde ayogedde bulungi osenge seeka kale abadde ayogedde bulungi naye ate seeka talina hikima stupid seeka talina hikima kyeki nga mumunyala seeka alina omusomesa hikima gwagamba ate talina hikima seeka oyo yalibadde mulungi naye talina hikima gwe wagijjawa mu peji esooka mu yasaluna wakoma wewajja hikima wallahi tutte abamanyi tubate abamanyi tubaveeko tutule tusome naye bw'onaasoma ojja kwogera naye abatamanyi ddiini mugiveeko muve ku bamanyi baffe ojjawo amaanyi agakwata essimu ku ddata watugabani n'owandika komenti ng'ekkakkanya omumanyi w'obusiraamu ojjawo amaanyi agakozesa ddata kale gwe weebulidde n'owandika komenti ng'okkakkanya omumanyi walan tadkhulu aljanna illa bihim awo be mumanyiira tewali gyojja kuyingira jjana kujjako ng'oyise mu bo wallahi tewali gyojja kuyita kutegeera Allah okujjako ng'oyise mbamanyi omufere yakola sitibi naga nti zibaseeka nze nabava wadda kuki nze ddiini kati ndi ku yange eyani wagijjawa ani muwalimuwo atalina muwalimu gwe byeddiini osaala otya paka nakati baseeka bawangalidde mu irimu
nga ine emyaka nkaaga nga kuva muda asoma ddiini wallahi atuula nga kyasoma asoma swala gavumenti wallahi hadithi eyo gyosomesezza leero mbadde sigimanyi ogambye otya nga hadithi gye basomesa otuula otya mu tashahudi nga sheekhe yabuuza nti badde sigimanyi hadithi eyo ogambye otya hadithi eri luddawa kati owa peegi eyokusatu mu yasaluna yebye swala baseeka yabaka yategeera eswala gairi lmaghzubi alaihim walallalin allahu akbar nze byabaseeka nabavaako diini nkola yange enfu yaliyo kale baba wava ku baseeka gambanga nti nze diini nkola yange enfu kubanga eddiini etaliiko mumanyi eba nfu mbaka sallallahu alaihi wasallam yagulumiza omuntu ategedde eddiini yagamba sallallahu alaihi wasallam nti wa inna alulamaa abo abantu abamanya eddiini warathatu lambiyai bebasika abaffe bano abakutama botayagala kumanya bewavaako bokkakkanya bojjamu emiteeko omubaka yagamba nti wa inna alulamaa abantu abo abamanya eddiini warathatu lambiyai wetutalife bannabbi be baliwo kyenkugambye tolina jjana tolina woyita okujjako ng'oyise bamanyi wa inna alulamaa abantu abo abamanya eddiini mummwe warathatu lambiya be basika baffe inna alambiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman bannabbi tebabasikirako sente si golodi si feeza si dola nedda naye warathu lilma abantu abo basikira ku bannabbi ne babajjako irimu irimu y'abannabbi abamanyi bebagiina irimu y'abannabbi abantu bebagiina abagimanyi kati warathatu lambiya bebasika babannabbi si nabbi yekka bannabbi ate bwewakana oba webugulaza nabbi ani ogenda gende wa dokita omubuuza ebikwata ku nabbi Musa tusobola dokita mugambe mutwe gunnuma akukanike oddeeka bw'oba oyagala bikola ku nabbi Musa bibuuza musikawe yaani omumanyi bw'oba oyagala bikola ku nabbi Sulaiman bibuuza omusikawe nabbi Sulaiman asula ku kyalo kyo wa inna alulamaa warathatu lambiya nga bannabbi tebabasikirako sente wabula babajjako irimu eyo gye muyina mbaka sallallahu alaihi wasallam yageza ekifaananyi ky'omumanyi n'ekifaananyi ky'omuntu atali mumanyi ng'atuwa levo nolwekyo atalina irimu atali mumanyi olina levoyo n'omumanyi alina eyiye mbaka sallallahu alaihi wasallam yatuteekululamu ebiteeko bibiri nkujjukiza mu busiraamu tulina abantu babiri alalimu omumanyi walabidu n'omusinza wa Allah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iri almuslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين برغانا ngambari lisa atali mumanyi atamanyi dini namanya dini mbaka sallallahu alaihi wasallam buli omu yamuwa eddaala wakoma mu hadithi yemu yagamba sallallahu alaihi wasallam nti wa inna fadla alalimi ala alabidi ekyokulabirako obulungi bw'omuntu amanya ddiini n'omuntu asinza Allah nga simumanyi
kafadli lqamari kwata omwezi lailata albadiri ogwaka ennyo ala sairi lkawakibi otekewo nemunyenye zonna kwata omwezi ogwaka ennyo otekewo n'obumunyenye kati nyinza okivunula n'ogaba seeka akakkanya seeka oyo yalibadde mulungi naye akakkanya abantu si kukakkanya omubaka gwe yakuyita munyenye omumanyi n'amuyita mwezi kati munyenye etuuka mu kitundu ng'omwezi weeguli n'ayagala yeefuga ebyokumulisa emunyenye ng'omwezi weeguli neyeefuga ebyokumulisa abantu wallahi tekiriyo okuleka mu busiraamu tekiriyo okuleka mu busiraamu nga munyenye yayagala emulisa omuna okubanga erabira ddala omwezi weeguli atali mumanyi yayagala alungamye ebyokumanya ng'ate omumanyi waali kati ekisinga omubi ye munyenye okuvaayo yagala okumulisa omwezi leero oyinza okugamba batamanyi ddiini mbakkakanyiza emunyenye mu Uganda munyenye zezaagala okumulisa omwezi yasawuna teyagituuka wakati anoonya seeka alwana nnyo anoonya seeka mpa ku ssimu ye nyina ensonga zenjagala omugamba mpa ku ssimu ye seeka oyo munoonya nyina ensonga zenjagala omugamba bwamukubira essimu ng'ayagala mumulisa seeka wallahi walibadde musomesa mulungi era erimu yo yaligasizza nnyo abantu naye kale singa otereezaamu kamunyenye omulisa mwezi abashekhe mubaleke wallahi abamanyi mu ddiini mubaleke wa inna fadla alalimi ala alabidi omaka yagamba nti bali mulevu ndala nnyo nga boolaba kamaru lailati lbadiri nga boolaba omwezi ogwase nnyo e Uganda ala sairi nujumi n'olengerayo n'ogumunyenye ekyennaku waliwo abafunamu akamuzuula katono nnyo ng'alinga atandise okwaka n'alabanga emyezi gyonna gisinga okwaka nawalamba baseeka bonna ng'akwata omugwo naye nga wallahi mu ilmu baagagala okubalamba babalamba ye munyenye giri myezi wabula amanyi abamu baleeta faida ku kigambo kino ne bagamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam lwaki yayogera mwezi ng'ate enjuba yesinga okwaka bwona agenda mu shuruhu za hadithi eno gyakisanga lwaki omubaka yayogera mwezi ng'ate munyenye yesinga okwaka scientifically omwezi gufuna light nga gugijja ku njuba lwaki omubaka yayogera mwezi ng'ate enjuba erina light nnene n'atagamba nti abamanyi balinga njuba anti omwezi yirimu gugijja ku njuba yirimu gye tuyita yirimu wano ye light ekitangaala omwezi gukifuna ku njuba genda otandikirawo okukinoonyerezaako kati ani njuba ani mwezi enjuba be bamanyi bonna abamanyi bonna sorry omwezi be bamanyi kati mu kitundu muno mulimu omwezi gwamu nze siri wamu naye omwezi mweguli naye waliwo enjuba yaweereza omwezi gwammwe wano mu kitundu ekitangaala ekyokulabirako kino kivaayo bulungi nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yenjuba abamanyi erimu bagijjawa bagijja ku mwezi amanyi erimu bagijja ku njuba omumanyi mwezi omubaka njuba ne bagaziwa singa omuntu yenna yeewagana okuba neerimu neyeefuula omwezi naye nga layiti gyalina erimu gyalina tagijja ku njuba aba munyenye
singa omumanyi yenna atandika okutagala n'aba kuyombaka sallallahu alaihi wasallam nga layiti gyatuusa mu bantu tagijja ku njuba afuuke munyenye. Ani asalawo nti afuuse munyenye si ggwe, bamanyi banne nti Seeka n'ayogera ekyo kyayogedde kikontana n'ekyomubaka. Abamanyi be bajjayo oli si ggwe. Era waliwo eyayisa ekigambo ku lulimi ekizitoowa naye nti basheeka twali bawadde ebitiibwa naye nabo tebeewa bitiibwa. Ekyo kya bukafiiri, ekyo kya bukafiiri. Baseeka tebeewa bitiibwa nawe tobawa kitiibwa okiwaani. Ekyo kigambo kya bukafiiri temukiddamu, tokiyisa mu kamwa. Manyi baseeka nabo tebeewa bitiibwa, naffe kyetuva tutawa oyo volongoto si wa mu ddiini. Omwogereranga ku mweso nga tewali na basiraamu nga baliwo bakutte buveera bwa walagi n'onyumyeza emboozi. Manyi baseeka tebeewa bitiibwa, naffe kyetuva tutawa bitiibwa. Baseeka tebeewa bitiibwa, gwe lwaki oyingira mu kisaawe gye basambira. Sheekhe yenna bw'aba alina ekigambo kyayogera nga kigenda eri Seeka alambika naga nti Seeka gundi lwaki oyingira mu layini etaliiyo, gwe atamanyi ddiini lwaki oyingira mu layini, lwaki oyingira mu layini, lwaki okwata kuwaya z'amasannyalaze nga toliyinginiye waago. Seeka ayimiridde ku tuli n'agamba nti Seeka gundi Tereza, ate gwe Mmadi omukubi w'amatatu n'oyimirira mu layini n'obaka ekigambo kya Seeka. Kati Sheeka wulira byayogera, agamba gwe olinga batandika okusomesa okutereeza wuzu owulirize. Bwe batuuka ku Seeka gundi Tereza kwata mu matu, ekyo kiba si kikyo, tekikwatako. Era kwebyo kumusinziira baseeka nabo tebeewa bitiibwa. N'abaseeka nabo tebakyalina hikima. Bwe bataba na hikima mumugiina mwagirondawa? Bagironda ku luguudo, bagironda mu bibanda bya firimu gye mubeera. Kati hikima yaddamu mmwe mwagiwamba ku baseeka mwe mugibayigiriza. Basheekhe beewa ebitiibwa era muve mu layini y'abaseeka. Wallahi anaatuusa obusiraamu bwe wa Allah, va mu layini y'abaseeka. Era n'abaseeka bakozesa alfaazu eziraga nti waliwo seeka eyabadde egindi n'ayogera bw'ati naye kyeyayogedde si kituufu. Kati mwene munyimuka ne musitula n'ebitogi baseeka lwaki tamukubira simu, kati lwaki tamukubira simu, esimu ye tagirina. Nabagambye nti fieldi ya ilmu ey'obusiraamu yerimu abatali basawo nga be balaga abasawo empiso bagikuba batya. Temuli basawo, abasawo bekuba empiso gw'owabula Seeka. Seeka kale kyayogera kituufu, kale olaba Seeka oyo, kale Seeka kyayogera kituufu, naye kale endeeta gyakireeseemu gwe kireete amanye nnyo bakireeta kireete. Kati gwe kireete tuve mu layini y'abaseeka. Omulimu ogwaffe guli mu ki? Talabul ilmi. Ndakugambye talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Gwatudde wansi omulimu gwo kunoonya irimu ku baseeka, jayo irimu tambula ogende, jayo irimu tambula ogende. Kunyanya irimu wezaawo noonya irimu tule wali abamanyi n'abafuuka Seeka. Kati yimirira mu baseeka otandika okwogera ng'oyogera ku ani? Ng'oyogera ku baseeka banno. Kyobala abaseeka be beeyogerako. Baseeka teboogera ku bamusamiin, abaseeka boogera ku baseeka. Gweoyagala boogere ku basuubuzi nga baseeka si basuubuzi. Akwata omuzindaalo guno akalakate ebyafaayo bya Ronaldo, ayogere ku nsobi Ronaldo ze yakoze mu kisaawe ng'asamba ne Man U. Seeka byabimanyi era alina kwogera ku nsobi Seeka munne gye yakoze, so si musambi wa mupiira gye yakoze. Then ne mugamba manyi baseeka beeteeka ku mizindaalo, bateekeko bapasita. Nolwekyo bannange tukakkane. Waliwo yaŋŋambye wallahi irimu ya Uganda kati eyokya, tukakkane. Omuliro oguli mu kusoma obusiraamu mwe kizibu, mwe mugukuma, mwe muguzikiza. Omusiraamu obuuza ekibuuzo n'okibuuza baseeka bataano, oba onoonyaki?
najja wano n'abuuza ekibuuzo kyekimu, n'agenda ewala n'akibuuza kyekimu, n'agenda ewala n'akibuuza, mbu kituuke ku levo nga buli seeka waali ayanukula ekyo. Mumutomeza baseeka baffe, mbweyagala olaba oli bwakyanukudde noono bwakyanukudde nooli bwakyanukudde, kati okompeyalinge, tolina seekawo. Gwe buli seeka gwolaba yenna seekawo. Twetereze, tusome ilmu, tuyige Qur'an, tusome yasarna, tusome hadith, tuyige swala, tuyige swala, tusibe omugwa ku luggi tugambe asoma tahiyatu yafuluma. Temusoma busiraamu, muli kubaseeka. Tugende wali mu lujjudde tugambe afuna uzu entuufu yagenda eka. Ogimanyi uzu ogimanyi? Ate wallahi ekisinga okukwasa ennaku nti ate abakyala nabo bawalampa baseeka. Omukyala n'ayisa eddoboozi agamba seeka oyo yandibadde mulungi naye kale ndeeta gyaleetamu ebintu kale era kati madamu nyabo tukuwa omuzindaalo tunnyonnyole bujjo n'aba otya janaba. Omanyi okunaaba gwasengejja baseeka, obudde obumalira mbaseeka basengejja janaba wagiyiga. Tutebaseeka tunoonye irimu. Okunoonya okumanya kyabwatteeka ku buli musiraamu. Tunoonye irimu tuve ku bawalimu b'eggwanga. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الكرام منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب القرابة وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.